Eyo nga tuvuddeyo tukiridde mune mawulire gakyaligana kwano mu ggwanga lya Uganda eri omukulu amanyiddwa nga Honorable Lutamaguzi Ssemakula amayisinga bamanyi bamukazaako lya Pike ate ng'ono Honorable Weri Nakaseke era nga yakyaka nnyo mu biseera by'ettaka by'okukibba ttaka awo era nga munnange omusajja ono wetwogere essaawa zino twamukyayiddeko ko wali mu maka ge ag'Kira Road awo munnange ng'embeera si nnungi mujjukire muno baamukwata emabegako mu biseera bya COVID tukyali mu biseera bya COVID naye emabegako wali mu COVID akyali munju yavayo n'akuba olukiiko Sadze Nakaseke ng'agezaako nnyo okulwanisa abasirikale abajja ku bantu ssente Sadze Nakaseke n'okuba ng'ayita mu bawagizi be ne bamukwata ne bamuyisa bulungi nnyo agezezzaako okutunnyonnyola embeera gy'alimu n'atwagane ku biwundu wano ewati abasirikale baamukuba ekigala ky'emmundu ne DPC yamukuba amannya gonna yagoogedde naye nga mbeera mwali bambi yeetaaga ssaala era twetaaga okuba nga tumusabira because embeera mwali mbi nnyo bw'akulaga eddagala lyaliko bw'akulaga abasawo empapula ze bamuwadde zongera okuba nga zeeraliikiriza abantu bamukuba ku pelvis bone ene egatta side zena magumba g'oku lubuto ogagatta ate ku magumba g'oku magulu pelvis bone eyo bambi mbi nnyo naddala ekitonde ekisajja kubanga ekontrolinga ebitundu by'ekyama wano bamukuba wajjawo ekiwundu era nga watandise okuba nga wavunda yavuddeyo nayekubira omulanga eri DPC wa gavumenti n'agamba ne Anthony General wa gavumenti ng'asaba obwenkanya n'agamba abantu bano abamukuba abasirikale abamanya amanya abamanyi face so asaba Anthony General wa gavumenti basaba wabi wa gavumenti aveyo abakwate abagombemu obwana nabo basibibwe era ebintu ebyo byayogedde yatunnyonnyodde embeera y'ekitalya nga bweri n'atubuulira abantu bali bagamanye ku byali ekitalya simanya ddungi gavumenti yalizimba bulungi bambi byape yagambye bwe batakutwalangako kitala togezanga no wishing okubanga wakutwala ekitalya because embeera y'ekitalya mbi nnyo ekisooka kaluumu kabeera kamu bwe kati nenga mulimu abantu abasibe 140. Can you imagine temuli space, temuli breathing space n'agamba tocha gyayitamuko mu komera ly'ekitalya ekomera lijjukirwa muno lyakasibwamu k'abantu bangi nnyo mujjukire twakoleterako eggulire lya mwana mulenzi amanyiddwa nga Pastor Iga nga bamukutte n'amutwala mu komera ly'ekitalya wano wennyini era siri ku TV yaffe ate so yekayekayeka kati ne Honorable amanyiddwa nga Lutamaguzi Ssemakula Honorable Nakaseke naye still naye bamukutte ne bamutwalayo yayogedde bingi nnyo era njagala nsooka embikulageko kumanye nchino Uganda mwetuli si buli omuntu nagamba musanyufu because embeera ya Lutamaguzi Pike omusajja ow'eddoboozi lye Nakaseke yo gyayitamu akulojeza nebyo ayagala byebiruwa first of all ayagala obwenkanya ekyokubiri ayagala bakwate DPC n'abasirikale abamutuusaako obuvune buno ku mubiri gwe ekyokusatu ayagala bamuyiririre bitwanise collateral damage ebintu byayiseemu yagambye ntino tagenda komoko wabula agenda kuba avaayo ayongere okulwanirira obwenkanya mugenda mu maaso mu makomera n'okubanga muno abantu babonabizibwa kankulage nga byabadde nga twogerako naye ate osobole okubanga otegeera yasasa eggulire lino bamuyita mwana mulenzi nannyini bisaati Salolens ekitalya gye nasembera ne baŋŋamba akulira ekkomera ly'ekitalya nti tukuteeke ku Siikibbe naye olw'okuba nali mponingiddwa owa poliisi omu nga nkyali mu kkomera eryasooka ery'ebutalangu nti n'okwegendereza ennyo nembeera n'obulumi bwange buno nga bunnuma nga ndi ekitalya era oyo owa poliisi eyajjamu n'andabulayo nga bamaze okunkwata tebagenda kuwa bbeiro waliwo orders ez'amaanyi eziweebeddwawo wano bwedda amasimu gakubibwa okunkwata okuntwalayo kati eno pain nnene nnyo ennuma naye ng'ombomanyi fe abasajja oguma kati banuunamu amasira dokita wange olina eddagala liri lyolabye nteeka wali eringi ennyo njaddi kulaga lyenkozesaako naye yaŋŋambye nti abadde akyacekinga okulaba oba kidneys ziri bulungi naye tannaba kulaba agamba muscles zino baziyuza munda ne weetukuta kati kyenkyalwanako okulaba nti nange nzirayo okubeera nnomo naye nga problemu gye tulina abantu baffe olaba bakikola kufa ababaka ba palamenti naye ate abantu ba bulijjo waliwo ettemu lingi nnyo erigenda maaso mu ggwanga abantu lye balina okulaba nga balikolako nnyo kuba kati wonze waliwo kati byendaba ebigenda maaso mu ggwanga nga sikyabyewuunya kati nze mu kkubo tugenda otuuka oyo DPC bamuyita Kitaka Sulaiti ne bampamba mu motoka nga sinatuuka na mu constituency wakati wa Semuto ne Luweero bayitawo Wakasanke ne bakuba amasasi mangi era ne moka yange bagikuba amasasi na dereva wange bamuyita Kasaana yali aganye okugira kati ne nebuuza kikwe kivudde kubanga ng'omubaka wa palamenti
okulaba nti abo bakola amalala nene batugamba nti omukazi gwe bayita Rose Namayanja omuwanika w'NRM ng'akolagana ne ba DPC baali batudde ne bakama baabwe ne basalawo bankuba amasasi waakiri bannemaze. Ndowooza ekifo kyendimu eky'obubaka bwa Parliament kye kibatta. Omanyi olutalo lw'ennina eyo ewaffe Nakaseka abanene bonna baagala kubbayo ettaka. Naye mbadde ngezezzaako okulwanirira abantu. Kati era n'oli owa poliisi eyajja ekiro yambuulya n'aŋŋamba nti oyo omukazi Namayanja ne bakama be batadde oda baagala bakusibire kalangala. Olina okweteekateeka olwo nga tebannantwala Kitalya kuba bampisa mu makomera ag'enjawulo. N'aŋŋamba nti Namayanja ye muwanika w'NRM. Ekyo ekikazi ekiwanika ky'NRM kye bayita Rose Namayanja kye kiri emabega w'okuntulugunya kwe bankwata ne bakama be nga bakwatagana ne ba DPC oyo gwe bayita Sulaight Kitaka ne bankuba awo we mwalaba be bankwatira. Bagenda bankuba nnyo. Waliwo omusajja gwe banteekako oyo Mbabazi bamuyita Mbabazi muyambi wa Kitaka yagenda nkuba nnyo era kyekyava kuba oli bwe yankuba ogunanka gw'emmundu wano nawulira nga wannuma naye ono n'agenda nga nkuba nnyo. Kati muli eri ne mugenda nga mwetukuse. Kati ngenda okutegeera simanyi ndowooza oba kifo kyange ekya Parliament kye kibaluma naye nga baŋŋamba oyo omukazi Rose Namayanja yakolagana ne DPC Kitaka ne bakama be mbu baafuna orders nga balina okuntuusaako obuvume buno. Kati buno abankuba si be b'omukomera. Abekomera bawaddenizi b'omukomera si be bankuba. Abapoliisi b'e Nakaseke be bankuba ne banjuza. Kubanga waliwo n'abamagye naye abamagye be baali badiployinze awo nga bankwata tebankubako naye abankuba baali ba poliisi oyo omusajja gwe bayita Kitaka Sulaight ye yankuba okugala gw'emmundu wano ne bano omusajja n'agenda nga nkuba nnyo bamuyita Mbabazi n'agenda nga nkuba nnyo. Kati oluvannyuma ennyo ne nkitegeera nti oli omusirikale owa poliisi eyajja ekiro okumbulya nga nkyali mukomere Butalangu gye nasula n'aŋŋamba nti omukazi gwe bayita Namayanja oyo omuwanika w'NRM ne bakama be basazeewo bantwale e Kalangala era bawadde order teri kumpa beyiro. Nekivunda ne kivaayo bwe kiti neŋŋenda ewa dokita wange kuba abadde ankolako gundi nnyingi nnyo n'aŋŋamba there is something ya tulina okukolako examinations nnyingi tulabe ki ekyaliwo. Kati paka bwe kyagize ne kitulika ne batandika okunnuunamu omusaayi n'amasira. Kubadde eri mukomera gye bantwala ekitalya embeera mbi nnyo eriyo. Olw'abantu abaliyo bonna be basibye bajjuddeyo abaana wakati w'emyaka 18 n'asatu. N'osangayo eyo nti bansanga ne t-shirt eriko Bobi Wine, bansanga ne ovulo ya People Power, bansanga n'enkofiira basanga mu kafyu. Waliwo omuvubuka omu gwe nalaba bamusamba bamuleeta bamusambye naye nga ku Siikibbe yaayo bamutaddemu obunanka yamala ennaku 6 nga tafukambo. Kati omuvubuka nga tawulira musulo ne bamufumitamu ne bamuteekamu obupiira okufulumya omusulo naye bamusanga n'ekipande kya Bobi Wine ku kitanda kye kyekyamukwasisa ne babatwala eyo. Kati nze omanyi nze challenge yange gye nnina okugira omuntu mubuulire ekiriwo abaana bwe babakwata eri balagira ekkooti zireme okubayita eno okubawozesa. Yo prison omulimu gwayo gwa kubakuumirayo eri ye gwe mulimu gwayo naye prison yo ekukwatanga bwe bakuleese oba bazze bakubye mannyo yo weekukwata kubanga era b'omanya ate eno olaba tetufuna bujjanjabi eno mu mbeera yaffe ne mubeera mu kasenge nga mulimu abantu 100 ebyo era waliwo n'akasenge akalimu ono omugagga w'omu kibuga gwe bayita ono Kirumira Bill Gates one Kalungi Kirumira yeyita Bill Gates ne bamuteekamu mu kasenge yali ndowooza ow'eb100 mu kazenga akamu mwebaka mulinga mwenna buli omu ali ku kabiriizi. Okunywa amazzi is not a right. It is an advantage babawa hafu ya tampeko y'amazzi nga mugagabana abantu babiri. N'olwekyo naye of course ng'era bwe mumanyi tiffe tuli ba byabufuzi tetugenda ku backing up. Naye nze nakitegedde nti olutalo lw'ennina eri ewaffe abakulu baatuula ekifo kyange ekya Parliament kiruma nnyo abantu. Oyo omukazi Rose Namayanja kimuluma nnyo era kuno kwonna okusafalinga kwange yadde kozi yatula ne bakama be okulaba nti nno nti bantuusaako obuvune kubanga sinze nze kaasoosa okutulugunyizibwa njagala bwenkanya nange. Omusajja ono gwe bayita Sulaight Kitaka eyankwata nankuba ogugala gw'emmundu ne muyambi we Mbabazi twagala kumanya bakozesa nanka kino oyo omuwanika w'NRM mukyala Namayanja order ze bagamba ze baafuna eri okuntuusaako obulabe buno nange njagala bwenkanya newakubadde nze nsobola okwejjanjaba
kubanga kakati nkali wenkubuulira kosi zeyinkalinga nekulagana biri ebinanka ebidagala byenywa naye nalibadde nange njagala okubanga ndi musanyufu n'abantu bange okubeera nga ndi very happy. Oba kifo kya parliament nalabye era ow'amawulire, omanyi ab'amawulire bazibu nnyo, nalabye ow'amawulire awandiika mbu amaka gayonooneka nedde no pain egende eno eyambuka bweti kuba tosobola kugamba nti gano maka. I feel a lot of pain kubanga ne bannanga abamu babadde baŋŋamba nti bantwale Canada nene mbagamba nti nkyali receiving wano treatment zange. Doctor wange yaŋŋamba agenda kunkolako emyezi 2 at least bw'alaba nga siteredde nga ndifaalinga ebweru. Ekyo gy'obuuza kiri weird nnyo, kiri weird. Wano wonna nasanyalala nze naye ekyamaka go gali safe. At least doctor yalibadde yaŋŋamba nti organizer nga akyazeetegereza nnyo naye kyalaba emisuwa gino gye gyayuzibwa gye gyagira ne juzibwa ne wano ku mugongo wano we bankuba wano waliwo akagumba kano oba okamanya omuntu bw'abanga weeweta kannuma nnyo naye yaŋŋamba nti ate bwe naakakekkeza nnyinza okulemala era yaŋŋamba nti ne bweba motoka nga ntudde I should sit straight ku ddagala lye yampa nga nsiigawo continuously. So kino kyetugamba abantu, you people who are outside there, if they can do this to a member of parliament, what about the ordinary people who don't have voices? What about things which are done especially to people who don't have any political inclination at all? But for us, we are politicians. We can come out and maybe air out all the problems that may have happened to us. But then there are those we call abantu ba bulijjo be bakozeeko ebintu bino n'omusanga nga bamugjeemu amannyo, omusanga nga bamukubye nabamugize. Kati tukyalina bwenkanya mu ggwanga kubanga ne bwogenda mu bitongole bino byonna bijjuddemu bakaada. Kaada bwogenda mu kooti osangayo kaada okusalira omusango oba kuwa bbeere oba takwalina kusooka kumala kufuna simu. Bwogenda ku poliisi akukuba babeera ku biragiro. Kati nze omusajja eyankuba namubuuza ng'omubaka wa palamenti nina rights ezigenda mu constituency yange. Fane enough n'emisango gye banteekako nti nali nkubye eraale nga sirina nalaale gye nalimu ne bagamba mbu simanyi mbu nali violatinze amateeka ga corona. Mu motoka yange batusangamu 2 era gye bakuba amasasi ne dereva wange ne bwe bamuyita nga siriiwo n'ababuulira amasasi ge bakuba. And they took off with my bag. Babba abo abapoliisi sebo kabaaga kange akalimu engoye